Nangaba kusibudde naye bwera eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira Akwaniriza nnyo obulungi atulaba nze Nassali program Ebintu Bizibu nga bulijjo. Twagala okutegeeza gwe atulaba nti nga luli we twabategeeza nti bane twafiirwa naye nga obulamu bwo busigala butambula sobonzebwa kubawo mu bulamu naye ate tekigaana bulamu kubanga bukola ki bweyongerayo. Olunaku olwaleero mu program nkuleetedde mwana mulenzi ayitibwa Farouk nga Farouk yajanga tunoonya ng'agamba nti bannange nange nina emboozi yange kye nandyagadde okunyumizaako abantu. Kale mulundi ogwasooka natasobola kutufuna bwe tutya olunaku olwaleero n'atukwasa naffe ne tumukwasa era nga wali okuba nga atubuulira lwakyali mu programu eno Ebintu Bizibu abaffe byazibuwalawa embeera eri etya n'ebiringa ebyo naye kye nategerako akatono emboozi yali ekwata nnyo ku step mother. Byali bitya biyinza okufaanagana ng'ebyo gwali eyo yakola ne step mother ate oba oli awo ne byawukanamukko katono ate omulala tabiwulirangako agwagwenda okubeera omulundi gwe ogusoose nti bannange abantu abatakula nabamama baabwe babazaala embeera yabatambulira etya. Bw'oba nno ng'oli eyo nga gwe embeera yakutambulira bulungi webaze Katonda naye ate abasinga emboozi tuba tuziwulira eyo nga bwe kikwata bw'oli waba nga ayogera ku step mother we mu butuufu ebintu bibeera bizibu. Ewa Farouk kyali kitya tugenda kuba nga tumuyingako akaseera kano kennyini atubuulire lwaki atambudde okuva ewa Kiseeri gy'avudde okutuuka wano eno kiki ekiganye n'ebiringa ebyo. Farouk sayinza okulaba nange okubasanga namu. Farouk ani? Kikabi Farouk. Kikabi. Bakikabi beddira ki? Nkima. Bulimba. Gwe waffe ate teriyo erinnya lya Kikabi. Weddira Nkima? Musibukawo. Kibuka mbiira Kiwenda Nabitalo. Jajja wange Sekitoleko. Taatawo ali ludda wa? Taata wange ali ku Kawanda ku Nalu Farmze Kawanda. Kati olwali eyo ng'otudde eyo? Lwali eyo maze ebbanga ddene ngamba nkoze ntya era nga neebuuzaako ku bannange ngamba nkoze ntya. Ekintu ekyo kimazeeko ebbanga ddene. Nyinza okuba ndi awo era nze buli mwezi nga guggwako oba nga nyingira omwezi omulala mbeera mu kweraliikirira. Ekintu ekyo kiki kyotannaba tugamba? Olumbe kintu kijja nga kintuga kijja ng'ensimbu naye ng'abantu abo bagamba si nsimbu. Kintu ekyo nekijja mu mukono muno nga kijja kikankana weekityo nkoma okutegeera. Nako osobola okuba nga otudde wano owulira ki? Olina kyowulira nga wonogamba nti osobola okutuula wano eno nowulira nga omuntu adduka emisinde nowulira ebigere nga bijja gwe owulira ki? Nze mpulira kujja buwanga mu ssannyalaze bwe buti okukankanirwa buti nga bujja mu mukono muno bwe bati bwenkoma okutegeera. Awo bwenkoma okutegeera nga ngeri naye nga kintu kiba kintuga kimazeeko ebbanga bamukozesezaako ku madagala bangi nnyo ne bagamba nti oba nsimbu nuze eddagala emikebe gy'amadagala amazungu embeera nebituuka nga bagamba nti eddagala byomira kyoliko sinsimbu singa yagenda dda. N'ekintu ekyo kati mwenatandikiranga obifunanga ebirooto naye nasooka kubitwala nga si bikulu. Ngamba oba birooto nengamba oba birooto naye nga ndi awo mpulira embeera nze n'okufaanana bwenti si bwenti bwennyuma yali nfaanana. Kaali kabenje mu kkubo olwasooka nali nva ku ssomero okutuuka wakati w'ekkubo nsala nenfuna okuzitowerwa mu magulu muneeno
wenakoma okutegeera. Olulala nali nva kuba bazawo obusiramu buyingidde ndi wa jjajja wange eno, nali nva ku kyaki nga tukyasoma bya mugigi, era twali tuva ku kyaki bwe tutyo, munnange abeera okumpi n'ewaka neiba waffe yali ku kagaali andaba nti kikabi kati nkyuka erangirize era olunalo ngira nsale ngende musisinkana ntwaleko era nenfuna okuzitowera. Wali ova ku kyaki? Wali esoma mugigi? Ku myaka emeka egyo? Myaka nalinga mu 13 awo. Era mba nva ku kyaki bulungi, mba nsala busa ekkubo nenfuna okuzitowerwa. Wenakoma okutegeera bwentyo. Ekintu kino kyoyogerako nsaba onyumizeko omulundi gwakyo engeri gyekyatandikamu, omulundi gwasooka ddala okukifuna. Ogwasooka nalumwa mu mutwe, nakoma okutegeera nangweri. Ku myaka emeka? Myaka 13 14 wentyo. Nentuuka aho namba nanti kikino nembeerako ku ssomero bibyannemesa n'okusoma. Tuba tuli mu kibiina ssaawa zaalinga 9 embeera entabukira abanange bonna batye badduka mu kiraasi abasomesa bonna. Kale embeera bwekyo era n'omukusoma nempulira nga nswala nnyo, nemukusoma nempulira nga nswala nnyo, abaana babo bantya. Nentuuka awo nentandika nti oba byakunoonya mirimu. Nze mu mubi gwange nze manyi nsobola okukola, naye wentuukako mu mirimu nfuna okunafuwa. Nga mu kisookera ddala sobola okuba mu mirimu ne banzibisa kyasitakozeeko wadde. Nze yakikoze neryo libakomera. Ekirala nemba nengezaako okugamba nti no nfuneyo ebyokukola nentukyanga nfunye okunafuwa neŋŋamba wenna agenda eyo embeera wenna ntabukirako eyo ngenda kukola ntya. Obunafu bwo singa okeera ku makya nga bakwadde wali eri akalimu, okeera owulira nti oli munafu, tojja kugenda. Oba mbadde ndowooza nti otegeeza nti otuuka ku mulimu, naye bw'otuuka okukola ekintu kyebabeera bakugambye wofuna obunafu. Tutya butya nga lumu nsobola okugamba nti ngenze, naye ate bwe ŋŋendayo nfuna owanti ogere ntya, ngenda okugira nga nvuddeyo ku mulimu ntambudde. Era ogyagenda okujja nti tansanzeewo olwatawo nti uva otya ku mulimu otyo biki nga waliwo amaanyi ag'enjawulo gogamba nti ge gakubeeramu ne gakugisa ku kyolina okukola ate n'otambula. Nenki kituufu ekyo. Nfuna embeera nfuna okuwulya kwesitategeera nekunjija ku kyembaddeko kumpugulawo ntyo nengenda ku bikirala. Wali wagambidde nti wali nga mu klaasi ekintu ekyo nga kikuba, wali mu klaasi kyawo? Nali mu P4. Kati wasoma P4 wamalako paka P7? Era nali ntuuka mu P7, kale kyenyinza okugamba oba omwaka gwa P7 nenfuniramu accident. Simanyi nakoma nagimalamu bbanga ki, bino byokuntungawo ebityo. Kale okusoma nekubanga koze ki kutaataaganyiziddwa. Nembanga ntuuka neŋŋamba kaakati baganda bange bano ate nyumba nga ngenda kuba nasoma nabo, nengezaako ko ekyokuddayo ngezeeko, naye ngaate sikyasoma nga ate artistiko we nali nsomako eri. Kikyotegeeza? Kaakati luli musomo nga wemba musomo nsobola okubaako mu second grade, third grade,
naye natuukanga nga nfunira ddala okunafuwa oyite ogenda okuyita nti n'ebigezo bikomyewo omwaba asikoze eki kyaba kutegeeza nti bw'obaddamu okusoma okagamba obwongo tebwali nnyo waggulu nga luli nga wali luli ebintu wabiri tokyabitegeera bulungi sikyabitegeera bulungi nentuuka awo naye nga bannange ate bambi benali nga bazzamu bagamba gundi kikabisoma kikabitusuubira gwajja ofuna grade gwajja ofuna first grade ddayo oli mugezi embeera eyo ekibwe yanjigiranga bannange banzizaamu amaanyi naate munnange era ngenda okubituukamu nga sikyakola ki nebigaana nga ntandika okufuna kamunguluze mu mutwe ntandika okulumizibwa mu mutwe anfuna Mpulira seetegeera bulungi nnyo nga ntandika okufundaba byendaba byonna ndaba byeba byetooloola bwetooloozi kamunguluza nga sibitegeera era erwatuuka ngamba waayi emisomo lwaki sibyesobola ne taata n'agamba nti ebizibu bonna mwana wange simanyi lwaki kati awo wali obeera ne taata awo nali mbeera ne taata ebiseera awo nga bayawukana n'oli step man era embeera awo mwe yatandikiranga nze natuukako nga kyaliko ne step natuukako n'okusula mu nsiko nga ngenda ku ssomero nti okudda ewaka nga wemba seekwese ku ssomero neekweka mu nsiko mu kayuki kino kawungeezi tifaidde abato twakomangabo ssaawa 10 naye nga nti okudda ewaka era neekweka mu nsiko oba sekyo ogenda okwekweka mu makiraasi eyo kati ng'oyo step mama ajja akawungeezi okunanoonya naye nga buli wenzirayo maama oyo yalinanga byateekanga mu taata buli lunaku olwakomangawo balinga kunkuba buli lukya taata watabaawo mbeera mu buzibu emiggo ginkuba natuukako ne mu biseera eyo mu buto njagala okukwata n'obutwa era nira mukwano gwange oyo yeyansanga era n'akuba waati ekikopo kye nali nkutte n'agamba gwe kikabi oli mulala oli musirifu kibyoyagala okukola neŋŋamba bannaye mundeke bannange mundeke era lwakituuse wa maama lwakituuse wa taata n'agamba nti lwakituusa wa maama ne bakola ki era kwali kunkuba n'abigamba taata n'abigamba mu ngeri endala nga nze we mbeera neebasa era mbeera mu buliri bwe nti nsuubira balina okunkuba era taata oludda omutima guba mulinga siteredde era mba ndi awo Mpulira ayogera nga olutugira nga taata nze okusanga alina omugogo walinankuba nze natuukanga n'okutuula ku mutebe kuno nti sikyasobola kutuula olw'emiggo maama yakubanga naye taata alaba taata ye nga tataasa taata ate yennyini maama yankubanga nga taata taliiwo taata yankubanga ng'akomyengawo ekiro ng'era maama yamugamba ebigambo omwana oba yasobeza kino oba yakoze bwati olwo yamugambanga ati kiki ekyo kyewalinga okoze ekyakubisa emigga egyo gyonna ekintu ekyo sijja kugamba nti nno nali nkolangawo nti oba kino abula ku kitundu ng'abantu engeri gye bamwekonoma nnyo bamwogerako nnyo nti omukazi oyo bannaawe omukazi oyo mwana wa munne mukazi oyo mwana wa munne kino na kino natandika okukwatibwa obusungu natandika okukwatibwa obujja ngaebyo ennyini kwaviirako okwongera ku kiri eri nga byagamba taata nga taata abaako byagamba taata ebigambo ebbanga lyewamala njagala ombulire nti watandika oba walina bbanga ki walina emyaka emeka okutandika okubeera ne step mother abula okutandika okuba ne step mam nayinza okugamba oba nalina emyaka nga 7 mama we yali afudde yali atambuddeko nga ali wala oba bali bawukanya ne taata maama wange nga gyali nga bayawukana ne taata era ng'ebigambo ku kyalo bimutuukako nga ajja okukola ki okundaba naye nga wajjawo ati maama ono step mam ng'aleetawo embeera nti gwamulabirira gwamuwerera gwamujjanjaba gwakola kino na kino naye nga itazze mu bubi
n'ate n'aleeta wajja ate ono n'ateekawo olutalo maama we yalinga yajjanga kukulaba nga alina byakuleetedde yajjanga ng'alina era byandeetedde ng'ajja agulidde ensawo nga ndeeteddemu ebintu naye nga tebintuukako ojja abikwata nga abikwasuka abikwata nga abizaza ogenza okulaba tetulina kye tusobola kuwa mwana ogenza okulaba byonna byakozesa nti gwabimuwa kale embeera nebeera ngaawo nga bwe wakula oyinza okuba mu ebyo ebiseera wali muto era nga tewategeera nnyo kyayawukanya maama ne taata ebiseera ebisinga abazadde baawukana wabeerawo embeera ya maama kwagala okugenda n'omwana bataata baneeno baagala nnyo okusigaza abaana nga bakazi bekyanze nga baagala okola ki okugenda katata bamaama bamu ne balemerako nti oba otwa school fees oba togenda tuwanze wange nkola ki ngenda naye kati bino oyinza okuba maama yakunyumiza nga okuze yakugamba kyali kityawo ekituufu sijja kubalimba maama sinaako mboozi eyo kyenkimanyiiko maama era tabitunyumizanga nako yabimira nabanga yabisirikira nanga tetulinako kyetumanyi nti oba kyaliwo ekiti oba kyaliwo ekiti kakati maama yakuleka gwomu oba walinayo baganda babalala nga maama we yabazaala maama atuzaala abaana babiri kino muto wange era muto wange asomera Nsangi ali mu senior 6 kati ekyaza maama yabaleka nga muli babiri emigo ejja kubanga ne mutowo oli alaba oba naye bamukubirangamu ye ate yakulira wa jjajja muto wange ye yakulira wa jjajja azaalaani taata gyoviiridde kati ebintu byaba step mother mutuufu biba bizibu nnyo naye nsuubira nga wadde tukimanyi bulungi nnyo nti tukyalina abantu abalina emitima bwe gityo naye tukimanyiko nti era waliyo abantu abakola ki abantu abalungi naye kugamba kizibu nnyo wawuliriza ebintu bineeno oyanga amanya gakugwamu kyetuva tulaba ennyo bamaama abalemerako oba alinawo okusula oba talinawo omusanga akutta obwana oba bumeka oba agenda kusulawa kubanga akimanyi nti singa naleka omwana mikono gya taata abasajja temukkiriza naye nga kyo kituufu mwolwokubanga temusiiba waka mukeera ku makya mugende munoonye 10 mukomewo olweggulo temuyinza kumanya bibeera waka olunaku olulamba okitegeera ate tosobola gwe taata aliyo tosobola kumanya omukyala gw'olina nti ono omukyala gwenfunye omutima gwe ngukebedde mulungi nnyo agenda kulabirira abaana tebiriiyo nze kyemanyi kintu ekyo tewali muntu asobola kulabirira mwana gwatazaala nga nnyina amuzaala tekisoboka nga wadde nkugambye nti tulinayo abantu abalungi naye tosobola kubeera balungi 100% tekisoboka naye byonna tuba tugezaako kale emboozi ya Faruku njale mu kutunyumiza erimu step mother erimu obulwadde naye byonna tugenda kumaliriza nga oba oliawo tulabye kiki tuzaako gwe nawe tubuulire magezi kigoyinza okumuwa okusobola okulanga ate avonuka ekyo olwobudde tugenda kuba tuwumulamu bwe tudda tugenda kutandikira awo wenyini we tukomye tovaako nanga abakusiibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omwana ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira embeera tyatusizza bulungi